Mweno video ngenda tandika netondera omukulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Fado ojja kunsonyiwa nkimanyira nkazo wampa nnene naye nzikirireko wansi eno embizi gye zizannyira wali abeetaaga okusomesa mutubali erimu munzikiriza abalaba akatambi kano nsaasireko mami Zu maama Zu ntuusa okusaasira kwange gy'oli n'okunyolwa obulumi bw'oyitamu ekibuleeta omuzungu yakinnyonnyolako mu psychological phenomenon gye yayita the Dunning-Kruger effect weyagambira when someone knows so little but because of their little knowledge they believe they know a lot. Ignorance makes them overconfident. Or when people know so little but they think they know a lot, their knowledge is completely limited but they overestimate their abilities. Mutulu bali erimu omuzungu yagezaako okustretchinga nga nnyonnyola obulumi mami Zu bw'oyitamu mutamu gye yatuuma double ignorance. When a person doesn't know and also doesn't know that they don't know. Omuntu nga tamanyi nti tamanyi naye era nga tamanyi nti tamanyi. Katugende mulamwa gwa video alaba akatambika. Mpulirizamu nzikirizamu ku playingira ebigambo bino wammanga tukomewo bibyo de kigambo Buganda fa Abaganda. That is typical tribalism. Nze omwami oyo yantamizza n'okuba Omuganda nti naddidde Abaganda kati tutandika okulabika nga ffe abatayagala ng'abasosoze olw'omuntu ki olw'okubanga ye yalabanga ako ke kanyusi kasobola okutandika akugambye Mwami Kyagulanyi asusizza okugamba nti ffe ng'Abaganda ffe Abaganda nti era ye kimuleetedde n'okwevuma n'okukyawa okuba Omuganda. Kankudiramu statement eyo gitegedde bulungi. Bwana Bebekulu oyo nno kitanga nzaala kuba mutabani wa Nsinga obukulu akugambye Mwami Kyagulanyi asusizza okugamba nti Muganda nti era ye Bwana Sali kimuleetedde n'okutuuka okwetamwa n'okwekyawa okuba Omuganda. What a statement okuva mu musajja nga wa myaka 5. Statement eva mu musajja ow'emyaka 5 nti waliwo omuntu asosowazza ennyo tribe ye ayagadde tribe ye mbu bw'ayagadde ennyo tribe ye kimuleetedde okukyawa tribe ye. A statement from a dad, a 50-year-old dressed in the body of a 13-year-old boy. Musajja mukulu myaka 5 ayambadde omubiri gwa muntu wa myaka 5 naye nga munda mulimu akalenzi ka myaka 13. Ku era yaffe eno yokka wetusoose okulaba a 40-year-old man who thinks like a 7-year-old boy. Ate tulabiddeko abaana abato 7-8 years boys reasoning as if they are 30 and plus. Mpulirizamu katusomeseemu katono. Ngenda kukwata ku kigambo ekyo kyokka nkutwale mulamwa gwa video. Tribalism is when people favor their tribe, clan or ethnic groups above everything else, above fairness, above unity and above national issues. Omuntu asosola gwe bayita ali tribalistic yoyo awagira asosowaza ennyo abantu abava mu tribe ye mu kika kye eyo gyafubutuka okusinga ekintu ekirala kyonna, okusinga obwenkanya, okusinga obumu n'okusinga ensonga z'eggwanga. Omuntu alina ekibuuzo. Omuntu ayagala ennyo tribe ye, a person who loves their tribe so much, abeera tribalistic? Oba omuntu ayagala tribe ye normally abeera tribalistic? Answer nedda. Okwagala tribe yo
olulimi lwo, culture yo, tradition yo, ne roots zo tezikufuula tribalistic. You being proud of where you come from tekikufuula tribalistic. Ebikufuula tribalistic bitandika when someone thinks their tribe is better than others. Gwalowooza nti tribe yo esinga ez'abalala. In that very moment oba otandise okubeera tribalistic. One who treats other tribes as less important, or you are treating a tribe with a sigadde ng'ezitalina nnyo makulu, yabeera tribalistic. One who gives opportunities only to his tribe, omuntu oyo yabeera tribalistic. One who hates or yakyawa, who excludes other tribes and other groups, yabeera tribalistic. Or yakyawa ng'emikisa tagiwa group bava mu tribes endala, yabeera tribalistic. One who supports leaders because they are from his tribe, oyo awagira ennyo abakulembeze okusinga simply because bava mu tribe ye, even if such leaders are completely corrupt. Nti abakulembeze abo ne babeera nga bali corrupt mu ngeri gye beeyisaamu, asigala abawagira lwa nsonga bava mu tribe ye. Omuntu ekika ekyo yabeera tribalistic. Wabula ate si kyenziza okwogerako, omwami akugambye nti Obuganda bumuluma nga Kyagulanyi aboogeddeko, Abaganda bamuluma nga Kyagulanyi aboogeddeko, wadde nga byayogedde bya bulimba, wadde nga byayogedde tebibadde bya magezi, bibadde tebifitinga myaka gye 5+. Nzikiriza nsomeseemu awo. Ekigambo Buganda kiva mu kigambo kya Luzungu bwe ngenda osobola okunnyonnyola. Obuganda obuti obungi oba enkwe nnyingi, wooden sticks, bw'ozisibira awamu zikola akaganda. Omuzungu kayita fagot. A bundle of wooden stick, omuzungu agiyita fagot, akaganda. Wabula ate bundle of bundles oba a bundle of fagots, omuzungu gyayita fasces, kyebayita Obuganda. Kantandikiremu awo. Ekigambo Buganda kyava mu Buganda oba mu Kaganda, nti Obuganda obw'enjawulo bwasibibwa mu kiganda kimu, a bundle of bundles ze bayita Obuganda. Mwe muva ekigambo Buganda nga kitegeeza ki nti ebika ebyenjawulo, different people from different ethnic backgrounds came together to form a kingdom gye bayita Obuganda, ekitegeeza oba ekivunulwa mu lulimi olwangu Oluzungu fasces, a bundle of bundles. Kyekikola Obuganda? Byebika ebya Buganda ebyasooka. Bebekulu takimanyi nti omuntu bw'agamba nti ffe Abaganda abatayogedde ku Omuganda nga tribe, abayogedde ku bantu abali mu region eya Buganda, byenjogera tebikola mu region zindala, bikola mu Buganda, kubanga Buganda si Bwakabaka. Buganda nsi is a country. Yakolebwa abantu abaava mu ethnic backgrounds ez'enjawulo, abajja ne bafuuka abantu b'omu Buganda, abeegatta okukola Obuganda. Obuganda obw'enjawulo bwakola ekiganda, fagots into fasces. And here comes Binandisali. Tamanyi na Baganda be baani. Bebekulu kankuyambeko nga video egwa kuba budde tetuyina. Omuganda ye tribe. Abaganda be bantu abali mu Buganda. Amagezi gazze. Omuganda, wulira, Omuganda ye tribe. Abaganda be bantu abali mu abakola Buganda as a nation, not simple as a kingdom, as a nation. Abaganda nation, Omuganda a tribe.